Mpuliriza nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Hezron Kirabo Rwanga, omuweereza mu Bugema Adventist Secondary School Church. Neebaza Mukama olw'omukisa gwe mpeereddwa okugabanako ne ba train up ku ssaawa eno ey'omwenda. Katusabe. Kitaffe atula mu butaggwaawo tukwebaza kubanga otukuumye tukyali balamu, tukwebaza olw'okuyigiriza okw'enjawulo okujj'otuwa naddala mu gurupu eno. Katonda waffe tukwegayirira ne mu kiseera kino nga tweteekateeka okusaba ate otuwe okuyiga wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunyiriri lwaffe olw'ekyokuyiga ekyaleero luli mu Ngero essuula y'e19 olunyiriri olw'e17. N'omutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga guli okuwola Katonda. Olunyiriri Ngero 19 olw'e17 agamba nti awa omwavu awola Mukama, era Mukama alimusasula olw'ekikolwa kye ekirungi. Awa omwavu awola Mukama, era Mukama alimusasula olw'ekikolwa kye ekirungi. Awa omwavu. Okuwa omwavu, Bayibuli ey'Oluzungu eraga nti okubeera ow'ekisa eri oyo omwavu. Olwo obeera owoze Mukama. Ekyokuyiga kyaffe mujjukire omutwe okuwola Mukama oba okuwola Katonda. Kati okubeera ow'ekisa kitegeeza ki eri omwavu? Okubeera ow'ekisa kwe kufaayo. Okubeera ow'ekisa kwe kubeera omulungi. Okubeera ow'ekisa kwe kubeera nga olumirirwako. Okubeera ow'ekisa era okuwola Mukama kwe kubanga weewa ekitiibwa mu ngeri gy'okwatamu abalala. Okubeera ow'ekisa kwe kulowooleza abalala, olwo obeera owola Mukama. Okubaagala, obeera owola Mukama. Okubeera omulungi n'okubakolera ebirungi, obeera owola Katonda. Awa omwavu awola Mukama, era Mukama alimusasula olw'ekikolwa kye ekirungi. Kati omwavu y'ani? Omwavu y'oyo ali mu bwetaavu. Omwavu y'oyo atali mu mbeera nnungi kaŋŋambe nga weegeraageranya naawe ki ky'oli. Omwavu y'oyo ali mu katyabaga k'okukosebwa. Omwavu ayinza okubeera omwana, ayinza okubeera omuntu omukulu. Ekyewuunyisa ayinza n'okubeera oyo gw'oyita omugagga oba ng'olowooza nti ayina bye yeetaaga. Okusonyiwa kye kimu ku bintu ebikolebwa abo abalina ekisa. Matayo essuula ey'e18 olunyiriri olwa21 okutuuka ku lwa35. Kristo yanyumya olugero olw'omusajja eyasonyiyibwa ate ye bambi n'alemwa okusonyiyibwa. Okuva ku lunyiriri olwa21 agamba nti Yesu ayigiriza kusonyiyira ddala muntu munno. Awo Peetero n'ajja awali Yesu n'amubuuza nti, Mukama wange,
mukama wange muganda wange bw'annyonoonanga n'amusonyiwanga emirundi emeka okutuusa emirundi 7? Yesu n'addamu nti, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 7 emirundi 7. N'alyoka anyumya olugero olw'oyo eyasonyiyibwa, naye ate ye n'atakola ki? N'atasonyiwa. Eri gye kiggweera mu Nnyero 3:5 agamba nti, bw'atyo ne Kitange ali mu ggulu bw'alibakola mmwe, singa buli muntu tasonyiwa muganda we mu mutima gwe. Abaffe, okubeera ow'ekisa mulimu okubeera abasonyiwa. Abefeso essuula ey'okuna Nnyero 3:2 agamba nti, era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Mujjukire twayogedde ku kuwola Katonda. Olw'ekyo bwe mba nga naasonyiyibwa Katonda okunsonyiwa, kiŋŋwanira okuba nga nange nsonyiwa, kubanga mba mpoze nange ate Katonda anaabanga anansasula. Tuyize mu lesoni oba tuze tuyiga mu lesoni ne tulaba nti okusonyiwa kuno kutukolera nnyo ffe abasonyiye. Bwe nsonyiwa ate nganyulwamu nnyo mu kubeera omulamu. Omanyi ebinaabaawo enkya? Ekituufu kiri nti tomanyi. Kati olw'okuba nga tomanyi biki binaabaawo enkya, Matayo sula 7 Nnyero 12 kyetuva tuweebwa amagezi, abamu bagiyita golden rule. Kale byonna bye mwagala abantu okubakolanga mmwe, nammwe bwe mutyo mubibakolenga, kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Bw'aba mwana yeetaaga okuyambibwa, kikole, kubanga ate nkya tomanyi oba owuwo y'anaayambibwa, ng'ayambibwa ddala oyo gw'oyamba. Matayo 25 Onyiri 40 ye Kristo yagamba nti, ne kabaka aliddamu alibagamba nti, mazima mbagamba nti, nga bwe mwakola omu ku abo baganda bange abasinga obuto, mwakikola nze. Nsaba Mukama atuyambe tubeere abayamba abali mu bwetaavu. Matayo essula y'omukaaga Kristo ng'ayigiriza ku kusaba nti, Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya leero. Njagala okusoma Olunyiriri olw'12 ayogera nti, otusonyiwe amabanja gaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwewolako. Okirabye okuwola Katonda? Oba nga tunaasonyiyibwa kitugwanidde okusonyiwa. Olunyiriri olw'14 agamba, kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, nammwe Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga. Tugenda mu ssaawa ey'okusaba, naye mu kirowoozeeko kiyinzika okuba nga Katonda bwe tumusaba ayinza okutuddamu naye nga tetusoose okusonyiwa abo abatukoze obubi. Olunyiriri olw'15 kyava maliriza nga agamba nti, naye bwe mutaasonyiwenga bantu byonoono byabwe, ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe. Mukama atusaasire, era atuwe ekisa, tuyinze okusonyiwa abatukoze obubi, tuyinze okuyamba abali mu bwetaavu, tuyinze okusabira abeetaaga okusabirwa, mu nnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina.